Tulekayo mukuwumula kwa foko okyali ku Salam TV. Osobola okutulabira ku mikutu gyaffe gyonna, Star Times, Go TV, na social media handles zaffe Afro Mobile, oba ku Facebook oba ku Twitter tufollowinge. Oyinza okumanya bingi ebikwata ku bulamu bwo ate n'ebintu ebirala ebifa mu ggwanga lyo naddala mu current affairs. Watuwumulidde tubadde twogera ku bintu ebimu ebiyinza okuba nga bireetera obwongo okutabuka. Naye waliwo ekintu kye tubadde tutunaba kwogerako ate kye kiyinza okuba nga kireetedde abantu ensangi zino okubeera mu mbeera gye balimu. Dokita yogerako ku mbeera y'Abannayuganda naddala enneeyisa yaffe eyinza okuba nga ereetedde abantu okutabuka obwongo naye nga tebakuba mayinja naye ng'olaba tukuba mayinja. Yes. Kaakati lifestyle eyo kintu kikulu nnyo. Tulabye nti ennaku zino mu Uganda nga ne mu nsi endala tulina emizeezeze abantu gye bayize. Katugeze ekintu ky'ebiragalalagala. Abantu bangi ne mayumba gaabwe bayize okunywa enjaga. Abantu bangi nga bwe tumanyi tulaba nti marijuana, ebidagala okunuusa amafuta, simanya Dr. Simba wakati walaba enduulu ezaali muno bagamba mbu enjaga bagikkiriza mu Uganda. Omusajja yakola ensobi n'agamba enjaga eri legal mu Uganda. Amazima so ekitegeeza ffenna tuli ba culprits. Ebintu lifestyle abantu abamu kati beemanyiizizza nti bw'aba agenda ku mulimu ateekwa okusooka okunywayo ku njaga. Bw'aba agenda okukutula ddiiru asooka kunywayo ku njaga. Bw'aba ayina reesi gy'agendamu oba muddusi oba musambi wa kapiira asooka kunywayo ku njaga. Oba bw'aba alina ekimutabudde. Kati ekiseera kya Fiizi Mariam abantu abamu agamba kanywe ku njaga neerabire ki? Neerabira ebikwata ku Fiizi n'atamanya nti ako kwanywa kati okwerabira Fiizi kagenda muleetera ki? Obuzibu. Abantu abamu endya tulina eating disorders, I should say, engeri gye tulyamu Mariam. Bannanga abatulaba eno puroguramu ya byabulamu katubagambeko naffe nga bwe twegambako. Bannanga endya yaffe twagenda ne tudibya ebintu ebitufuula abalamu. Oli tayagala kulya ku greens, nakati, katunkuma, bugga, karoti. Twagala bintu birimu butto. Twagala fast foods only. Ate n'endya yaffe n'etabuka. Tulya nnyo ebintu ebitujjuza. N'olya akawunga, kuliko ettooke, mawogo, byonna n'ojjuza nga tobalansinga. Ate ng'olya emirundi mingi ogenda okulaba tufuna migejjo. Oluusi omuntu oyinza n'okuba togeze naye ng'endya yo yokka egenda ku bwongo. Buli kaseera olaba omuntu n'atandika okuba nga bw'aba talidde ku ezo fast foods, ng'aba talidde ku mmere ezo zimu, teyeebaka. Era yagamba nze bwemba sinnaba kunywa kaawa seebaka. Ng'akureevinga naye ng'ate akureevinga ndya. Omuntu ng'alya emmere agamba nze nzuukuka n'ekiro ssaawa 6 ne mmala okunywa ku kakaawa ako oba ne mmala okulya ku kantu ne nsooka nkola ki? Ne nsooka nzirawo ne neebaka. Dokita nga sivumiridde, olowooza abantu bannaffe abamu abakola ebyokunywa ebimu tebatuleeteddemu obuzibu kubanga ennaku zino tulaba energy drinks nnyingi ku katale nga simensioninze brands naye buli lunaku tulabayo energy drink ku katale. Olowooza tebituleetedde buzibu? Bwe zituuka mu baana b'amasomero anti ziri mu njaga. Naye energy drinks ezo okimanyi nti bw'oba osomyeko bulungi kuliko disclaimer nga bw'olaba sigala. Sigala yennyini aliko disclaimer, aliko akagamba akakwegaana. Kakwegaana ne kagamba bw'onywa sigala asobola okulwaza amawuggwe, asobola okuleetera kansa wa bino na bino. N'ezo energy drinks kuliko disclaimer, kuliko akakwegaana nti bw'oba omunywedde nnyo oba n'omukozesa bubi. Naye kati abaana baffe, abavubuka, n'abantu baffeffe omuntu agamba nti ngenda kuvuga lugendo, nina kusooka kola kingenda koowa. Simanyi obuteebakira ku kkubo. N'akyemanyiiza. Ebiddagala ebyo bw'abwemanyiiza bireetera obwongo okushookinga. Waya ne zeegatta, ebirowoozo ne byegatta, n'abeera nga takyasobola kubeerawo, nga bino bye bimufuga. N'abeera nga ku sigala tasobola kutuula mu miitingi n'amala ddakiika 3. Bino bye bimufuga.
bimufuga ne bimala ne bifuga n'ebirowoozo. Kyova olaba abantu abamu bagamba nti nze okulowooza bulungi mala kuteekamukko ku musokoto. Kaakati ogenda okulaba ng'eyo enneeyisaaye nti ebirowoozo bye bifugibwa musokoto ogwo, bifugibwa ekyo ky'abaalidde oba ky'abanywedde. Lifestyle endala abantu bannange tetukyagala kukola exercise. Exercise twayogerako ku programu yaffe tekitegeeza genda mu gym, naye abantu abamu tulya ne twebaka ne tuzuukuka ne tulya ne twebaka. N'oba ku mulimu n'olya n'otuula ku laptop ku kompyuta n'oddamu n'olya n'onywa nga tokolamukko ka exercise. Ennaku zino tukirabye nti Uganda y'emu ku nsi ezirina obulwadde buno obutakwata non-communicable diseases. Lwaki? Tulya ne tutuula, tulya ne twebaka, tubeera ku masimu, social media lifestyle. Naddala ffe naffe abantu abakulu osanga omuntu nga teebaka nga talabye ku ka TikTok bwe, alaba obuntu bwe nga 2 bokka. Kirabika naawe oli culprit. Kirabika naawe nga tezinnewera 6 teri kavaako nga tezinnewera ate olina okulaba bwonna ng'omanyi n'akaddako n'akaddako nga like you are so much fixated. Kati the effect of social media on mental health is so much nti bino ebintu bye tulabanga eby'omuzannyo ojja kulaba amazima gennyini ng'otulo tutandika okukubula nga tolabye kantu ako. Ojja kulaba naddala kati abaana baffe omulembe gututabuse nako nti omwana abeera ku social media n'ateekako bode ye ne bamuvuma. Allah naye nazaayo omuliro. Kati bwe bamuvuma kimugenda kuki? Ku bwongo. Ate n'atandika okkaaba banaye banvumye. Ogenda okulaba omwana oyo ng'ebirowoozo bye n'obwongo bwe atandika okulowooza ndi mubi. Yataddeyo ne bamuvuma olubuto, ne bamuvuma amabeere, ne bamuvuma ebiiso, ne bamukola body shaming. Cyberbullying ereetera ddala abaana baffe okubeera nti bafuna ekizibu. N'abantu abakulu obalaba omuntu akwerayo ka posti ne bamuvuma ne bamwogoloza n'ava ne ku mukutu. Kaakati ebyo ebintu social media effects naddala ate mu baana baffe abakula bibaleetera okukyusa ebirowoozo byabwe. Omwana n'atandika, buli mwana lw'atandika obutekkiririzaamu akola ebintu by'atandikoze. Ekyo ne kivaamu ebirowoozo ne bikyuka n'enneeyisa. Nagendako ku ssomero lumu ng'omwana ki ekiriyo. Omwana bambi yali munene okay, naye body shaming yali too much. Omwana ng'alya nnyo bambi naye ate ng'era munene. Omwana kati n'atandika okubeera nga yeekolako kye tuyita self harm, kubanga eyo nayo sayini. Nagenda omulaba ng'omwana yatandika ng'akozesa kampasi ey'omuseetye n'atandika okwegira bw'alaba omusaayi agamba oba bw'anaakogga. So self harm nako kabonero, naye nga kiva ekimu ku ebyo yeetadde ku gundi bamuvumye, bwe bamuvuma n'agamba kati oba kanneerumya enjala, naye rumya enjala ate ekisukka. So lifestyle yaffe ey'endya, ey'obutakola exercise, eya social media, ey'okozesa ebiragalalagala nga tulowooza bituyambako okulowooza, nga tulowooza bituyambako okuba obulungi. Yes, osobola okuba obulungi kaseera katono, naye bwe bimala bikugenda ku bwongo ne bikyusa n'engeri gy'olowoozaamu. Weebale nnyo, weebale ddala Dr. Hanifa. Mu Uganda tuyinza okuba nga tetunnaba kujjumbira nnyo amalwaliro g'aba psychologists oba be bayita ba shrinks, ate be bajjanjaba embeera zino. Twabimanyira mu bazungu be balina ba shrinks, psychologists. Omuntu bw'omugamba mbu I'm going to see a psychologist, agamba ono omukubi w'amayinja. Naye njagala otubuulireyo, tuyina amalwaliro agayina services zino be gaba nga gyegali, ng'oggyeko Butabika gye tumanyi nga National Referral Hospital Rehabilitation Center. Tuze tuwulira rehabs naye nga za mwenge, za ki. Mu Uganda tumanaginga tutya mental health?
mental health generally bulwadde obwengeri gye buli nti bwekweka buyinza n'okuba nga anti nga bwe nabagambye omutwe guba tegukuluma toba na musujja nti oyokya toba na kizimba naye ebirowoozo ebyo n'obwongo tubujjanjaba bayirawo abantu abasinga the first step kubeera nti abakulinaanye oba ggwe kennyini you seek help n'ogamba banne okusinziira ku birowoozo bye nnina kati n'obuteebaka na biki. Dokita, teri muntu akkiriza nti mbu ali depressed, teri muntu akkiriza nti mbu naye munnange nze from my experience nze n'abaana mbalaba mu stepping stone omwana yennyini asobola okubuulira signs kati gwe gwabuulira gw'otegeera n'omuwa diagnosis eno depression eno anxiety eno personality disorder eno kiki naye nga ekisooka kya byonna abakulinaanye kubanga obulwadde buno buleetera omuntu engeri gye yeeyisaamu bw'onaaba na mwami by the way twerabidde n'okwogera ku relationships relationships zitutabula obwongo omwami n'akutabula omukyala n'akutabula omwana n'akutabula oba famire yo n'ekutabula kwegamba n'obeera ng'obwongo bwo butandika okubeera nti ebintu ebyo relationships ezo ez'enjawulo zikuleetera okubeera gwogoza abeewaffe bantama okitegeera omukyala wange yantama omwami wange twakalaba keesi omusajja yakubye yayise mukyala we yabadde ayina omuntu mu nnyumba n'amugamba oli afulume n'amufumita naye n'agenda ne yeetuga kati alina ekyamubadde ku bwongo kubanga tukimanyi bannange n'abantu kumpi abantu bitundutundu 10 ku 100 bamanyi bafuna ebirowoozo ebyokwetta sinakindi okwettira ddala abantu abalina obulwadde obwo obukwatagana ku birowoozo naki n'obwongo kaakati ekisooka kya byonna seek medical help genda mu ddwaliro oba ew'omusawo kubanga obulwadde buno engeri gye butaluma tetutera nakuggyako musaayi nakukuba x-ray oba scan tusobola obikola nga tugezaako kulaba nti toyina kizimba oba toyina kintu kirala kiri primary kaakati omusawo tuyina tools ze nagambye tuyina ebibuuzo obwo bwe tubikubuuza tusobola kituyambako tubuuza ggwe ne tubuuza abantu abakulinaanye oba n'okusinziira ky'oba wakoze kuba bwe bagamba nti wabadde ku dayiningi n'osituka n'olinnya waggulu ku mmeeza n'olinnya mu mmere n'okuba abantu tumanya nti wabadde psychotic that is a diagnosis ekyo kyekimu tuyinza okugamba nti ono omuntu buli wabeera kati abeera bw'ati abeera akaaba abeera akola atya tumanya nti eyo problemu oba alina anxiety mood changes ebyo kakati obulwadde buno bulina eddagala litandika lita waliwo eddagala erimiribwa naye eddagala erisinga lya counseling na mentorship ekisooka bw'oba oyina family support abantu b'obeera nabo ne baba nga bakuyambako batya kubanga bwe muba n'omuntu ng'oyo ne mutandika mga oyo wayazaavaako obeera omwongera bwongezi okutabukaongerayo bwongezi oyo mutabufu oyo wayaza ekutte weyaza sparkinze oyo bw'atyo ebyo famire bw'oba toyina support system ekyokubiri kwe kubeera nga bw'ofuna menta oba kansala nga bw'ogambye psychiatrist oba psychologist oba social kubanga ebintu ebimu biri byenkulaze biri social nti omwami yantabudde omukyala yantabudde abaana bantabudde ku mulimu bantabudde ebyo ne bintabula kati ebyo bw'ofuna omuntu n'akubudaabuda gwe kennyini n'okkiriza okubudaabuda ebirala tubawo amakerenda naye amakerenda ago gamuyambako bw'aba abadde teyeebaka n'atandika okwebaka naye lwakuba tulina misuse awo abantu abamu ate bwe baliyiga ennaku zino abantu banguwa mangu okuyiga eddagala ne batandika okulyewa n'alyewa agenda bugenzi n'agamba mumpe kano n'alimba oba ne yeejingirira medical forms bwe bityo naye nga eddagala tulikuwa oluusi okuyambako to calm down bw'oba obadde olwana n'obanga okkakkana bw'oba obadde oyogera bitakwatagana oba obadde nga teweebaka oba obadde ng'oba weebaka nnyo ne tukuwa eddagala libeere nga likola ki
libeere nga likusisimula. Ebyokwebaka tobyogerako. Naawe teweebaka. Neebaka. Naye bw'oba owezezza wiikisi 2 nga teweebaka. Neebaka nze oteekwa okundaba. Neebakira ddala. Oyinza okwetaaga stepping stone doctor. Neebakira ddala. Naye nga tulina okuteekako disclaimer nti si gamba nti buli lw'owulira nga teweetegeera weekyayo oba olina obulwadde tugambye kiriko ebbanga bwe kiba kisukka ennaku ezo 15 n'obubonero tulina obubonero bwe tumanyi nti buno bwe bubaako then obaaki oba mulwadde. N'olwekyo nga tumaliriza wiiki omwezi guno gwe tubaddemu ogwa mental health awareness tulina ffe kennyini okwekkiririzaamu ne tumanya ne tuba n'essuubi. Abantu bangi tetuba na ssuubi. Essuubi kasitali kuggwamu mu kintu kyonna. Hope. Era ffe abasawo ebiseera ebisinga kye tukola kuzzaamu ssuubi. That's part of management. Noddamu essuubi nti wadde kino weekiri, wadde amabanja gantabuseeko, wadde obulwadde buntabuseeko, okugulu baakutemyeko, wadde bintabudde, naye beera n'essuubi nti waliyo abali obubi okukola ki? Okukusinga. Essuubi eryo kintu kikulu nnyo. Kyova olaba twayogedde ku family support. Kubanga abaawaka bwe bakumalamu amanya gwe wagwadde eddalu tosobola kuddamu kuba muntu. Bwe bayita n'abantu bagamba oyo yagwadde eddalu tatuula mu meeting. Kakati bwe essuubi ne likola ki ne likuggwamu. Naye nga tuzeeyo ku kyamakerenda tukuwa amakerenda okusinziira ku ekyo ekikuluma. Naye ekizibu kye tulina Mariam, misuse. Oli bwe bamuwaako ku budagala bw'okwebaka nga abumanyira kubanga n'eddagala era lirina obuzibu bwabwe. Olabika eddagala lyonna kaabe panado kalibe eddagala ki liba n'ebizibu byalyo. Kaakati omuntu beera nga onywerera ku madagala. Amalwaliro gye gali mangi. Ennaku zino obulwadde ng'obulusi tetuba na ddwaliro lirambe. Lyankalakalira tuba ne offices n'ogamba ngenze ku stepping stone naye ng'olina ekyo ekizibu. Ogenda ate ennaku zino tutambula ne tugenda n'abalwadde gye bali. Kyova olaba offices nnyingi ziteekawo abantu nga ffe, ba psychologists, ba social support, social support systems, ba mentors abayamba abantu bano. Wali olabye omwana nti ng'ekimusudde eddalu kubeera nti teyagraduatinze n'agwa eddalu. Naye ng'ate wandibadde omuzzaamu nti this is not end of the world, nti ensi tekomye. You can do it again. You can do it again. Oba osobola okukola ekirala n'ovaamu ekyo Katonda kye yakola ki? Kye yakutegekera. N'olwekyo ebitongole bingi n'amasomero mangi gatandise okuteekawo programs ezibeera nga zoogera n'abantu. Omuntu oluusi aba ayagala power out. Noonya kweyogera naye n'abula. Kyoyogeddeko kiba half solved. Problem solved. Shared. The problem. So tugenda kumaliriza Dr. mu ddakiika emu bweti tumaliriza sibula abatulaba nga bwe tumaliriza. Abatulaba eddoboozi lyange Dr. Hanifa Sengendo oluusi mumpita stepping stone doctor. Bw'oba muyina abavubuka biki byonna programu ng'eno nga muyina ebibuuzo mubiweereze ku Salaamu TV social media handles ziizo oba ku nze kennyini stepping stone doctor. Essimu yange eri 07 72 75 0708 oba 0701 75 0708. Naye mweyongera okulaba programu eza Salaamu TV kubanga abasomesa ab'enjawulo babeerako ne babeera nga batubangula mu birowoozo mu by'obulamu n'embeera zaffe eza bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Munango omulabi wa Salaamu TV omulungi ayekumidde ku programu yaffe. Njagala kujjukisa kebera ku munno bulijjo mbagamba. Kebera ku munno tomanyi kikyayitamu. Ate gwe munnanga ali eyo ng'essuubi likuweddemu tolowooza nti it is the end of the world. You can always start over. Osobola okutandika ate n'obeera successful. Obadde mulabi mulungi sigala ku Salaamu TV sula bulungi weeraba.